Okubuuzako ku Haji Kazibwe Bashir Mbazira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Machagalira akedde gabira abantu be Kawempe mmere okuli n'ebikozesebwa side zeri Kawempe gyawangula era nga twagala n'abannamawulire abawadde emmere bayirero simanyi lwaki tewagenze wa Haji kyaliwo nyondozo jjamu kubirako kasimo alabe ng'ejja kutereezaamu mu karantine ne lockdown ate tubeere nga tetunagenda mu Idi Aduha era nga njagala okugibaagaliza mwenna bagamba muno Idi Aduha esembedde era nga tugenda kuba tugijaganya wiiki ejja era nga twagala bagamba muno Idi Aduha ennungi oba Idi Mbarak naye nga yetuvuddeyo munange katandikira awo ennyini ku mukulu amanyiddwa nga Faizo ono nga abasinga mumanyinga Rabadaba sikyo omusiraamu ow'eggulugulu olunaku lwabadde lwaggulu ng'ennaku z'omwezi zabadde ennaku z'omwezi 11 ng'era omukulu ono yamaze okuba ng'aweza omwezi gumu gwokka bukyanga akola obufumbo bwe oba okwanjula kwe ne mukyalamu we amanyiddwa nga Nalongo AK47 wamma Nalongo Magi era ng'ono munnange baavayo ne bamutuuma erinnya lya Shalwa nga amaze okuba nga bamutooza shahadu wabula yavuddeyo n'asabula omukyala amanyiddwa nga Full Figure nga amaze okupostinga ebifaananyi ebiraga muno happy 1 month anniversary oba happy 1 month anniversary nga bwe yagala okiyita era nenaku zino tubaku omanyi Rema atuleetera obuzibu Rema aligala n'atakawo simanya kukyala shawa simanya oshegere kaleka kuwanga bitimba kikuza kati mwakamala just 1 month oshegede nga just 1 month of legal marriage oshegede nga mwakekwana mwakewasa ne mukuza ne birthday y'omwezi ogumu abantu kuza ya anniversary tukuza myaka 5 myaka 10 mukuza mwezi gumu luyale Rabadaba wadde wavayo n'obavumanga tebakusinga kubinyo wabula Rabadaba yavuddeyo n'asindika obubaka obw'enjawulo eri abantu bano wammanga okwabadde omukulu amanyiddwa nga Full Figure ono nga presidential advisor ku nsonga z'omu Kampala ng'ate n'emirirwano era ng'ono yavuddeyo n'amutabukira n'amugamba wagamba tetijja kubeera wagamba bampasa kale kati kandabe oba ddala kituufu bampasa oba nze nawasa kati wali osinikamu ebinyongo oyogera byebiriwa tolaba munno ya living a good life beekubisiza obufaananyi nga obulabaawo nga bambadde engoye za kabi nnyo zaagala ofaanagana naye Magi yasazeemu kaweeti saamutegedde oba Rabadaba agira nnyo Rabadaba yeyongedde ogeja naye ate Magi yasazeemuko kaweeti awo Nalongo kiki ekigenda maaso what's going on oyinza okuba omusajja amugira naye nga embeera zirawo naye ate nno Lawrence by the way Gulunedi yewalabye saidi ekyaliko yafunye ekikazi kiri awo kyamaanyi ennaku zibabeera mu mmotoka Benzi ngeri ya King Michael gye yafuna okuva mu State House gy'abeeramu era nga babeera yeyambudde kaseera essaati ye abeera bati abeera yeekombakomba emimwa n'ogamba bannange omusajja omukulu you're licking your lips in front of a camera omukyala alina omwana we akulaba byokola why don't you be an example Gulunedi beerako example akolunaku olumu so basige gamawulire gali ku mwana mulenzi Rabadaba tyakomyeko koka n'alyoka alangira omukulu amanyiddwa nga Madlat ne Chiko era naye n'abalangira n'agamba mwalinga nga mumanyira at least nze gwe nafuna wa mitwalo 10 gy'asindikira ku mobile money naye gwe wayina yalinga wa mitwalo emeka 3 naye gwe Madlat nakimanyi buli muntu bamusindikira mobile money according ko height ye nze sirenga Madlat semitwalo 3 gye gimujjamu omukazi gye yagambye gyamusindikiranga amusindika sewo ne withdraw charges Lawrence kansubye nawe olaba abantu be bayitamu sagala naye lumu ekikazi kibe ekigambe muno naye njagala otumirako ku bavubuka mwenna nga bakusindikira ka mobile wakusindikira ka mobile money so olutalo wakati wa Rabadaba ne Full Figure ne Madlat lukyagenda mu maaso naye nga mu nsonga nga zino wenjagala okuba nga kutusako ebifaananyi n'ebyo bigenda mu maaso mulamu Rabadaba osobola okuba nga obiraba amanya enze Kabaka Smith toyinza okwekola kikimu kyokka tova wano wennyini ku mpewo zaffe eza Celeb Jazz yongera okuba nga osubscribinga ate nga olikinga ate nga osharinga video zaffe zino tubaagala nnyo mwenna gye musobola okuba nga mutulaba